nabano abatulugunyizibwa abazi drone abaki wasobola okubaawo abatuuka ne bagamba nti anga tebanantwala wakiri mbeeko kyenkola ki kyenkola nga neekolamu omulimu. So kisoboka nti abo be bakuba amapoliisi kati kisoboka, naye oba si kyekyo n'ekirala ekisoboka okubanga kyekitambuza embeera eyo kisoboka okubanga ye gavumenti yennyini okweteekerawo embeera bw'etyo balabise ekifaananyi nti waliwo obulumbaganyi obusituseewo okulwanyisa gavumenti. Nannyo wano mu Buganda gye bamanyi nti abantu mu Buganda abaagikyawa, so nga bamanyi nti abantu ebbanga lyonna basobola okugisitukiramu, baagala bateekewo embeera eyongerera ddala entiisa mu kitundu kino. Oba oliawo ng'ekyefaanaanyiriza ekyekaseese 2016, kubanga 2016 era twali twakava mu kalulu aka 2016 nga kaseese yenna ekiyitibwa NRM baakigobayo ne batandiikiriza mu kaseese. Simanyi waliwo abalwanyisa gavumenti, waliwo abaagala kukola eggwanga eryabwe, ate balikola batya nga bamaze okuwangula nga be bali mu gavumenti, kubanga already gavumenti ya kaseese yali mu mikono gyabwe. Aba NRM be bali mu opposition nga bwe guli mu Buganda. Mu Buganda gavumenti eri mu mikono gye bandibadde opposition, aba NUP. NRM yeri ku opposition. Kati embeera eyo mu kubeeraliikiriza nga bwe twakiraba ekaseese, ne bateekawo embeera nti mu kaseese mulimu abayeekera abaagala okukola eggwanga eryabwe eryayiira Republic, timwebali mu kaseese. Kukakkana nga kaseese bamukubye zibbomu, bassa abantu abayitirivu, bali mu ntaana ezaawamu nakati 100 nga baziika mu ntaana, tractors ezaaziika, tractor nga zisima ebinnya n'okuteekayo abantu b'e Kaseese. 100 bibadde mu kkomera myaka 5 kuva 2016 nakati mwebali. Abamu baabata nga tugenda mu kalulu aka 21 era kugezaako okukakanya embeera. Omusinga nga ye Kabaka Weeri nakati ali mu kkomera wano myaka 6 nakati ali mu kkomera. Bateekewo embeera ey'abantu abalwenzururu, ey'abanyarwenzururu ab'akaseese, buli omu okutya asirikire wakola ki waali. Bwe kibanga kye tulaba wano mu Buganda si kyekiri eky'abantu okwekyawa olw'embeera y'ebyenfuna n'okutulugunyizibwa kwe batulugunyizibwa era lwa mbeera ya byanfuna nga tebaagala basituukirire. Bwe kibanga si kyekyo, kinaabanga era kyekino ekyokugezaako bo bennyini okweteekerawo embeera nti wano waliwo obuyeekera, kibawe ekkubo ery'okusaanyaawo Obuganda. So ebyo byonna mutawaana munene nga guvudde mu butakola ku byanfuna gye biva. Ebyenfuna bye biviiriddemu okwonooneka kw'eddembe ly'obuntu mu Uganda kati okuliwo.
kubanga mukiwulira okukwata abantu kweyongeredde ddala, be batwala ekiro, be bakwata misana, zidduroni bezikima, abatulugunyizibwa mu ngeri etagambika byeyongedde. Ate ebyo nga bikyali awo, n'ab'emmundu abalumba zipoliisi nabo beeyongedde. Kulumba poliisi n'okutwala emmundu. Abalumba poliisi si babbi. Nedda, ne gavumenti yakkiriza nti abo si babbi, abo bagirwanyisa. Yakkiriza nti abo si babbi, abo bagirwanyisa. Era ne bagamba nti bagaddewo police station 1,600, police post 1,600 ezibadde zisaasaanidde mu bifo ebyenjawulo. Tibazigaddewo abalwanyisa gavumenti baleme kutwala emmundu zaabwe. Kati be babadde balinda eri, be badde badeploying okukuuma, bo banaaba batya? Babalekedde abatujju. Naye embeera eyo gye tukolako evudde ku byenfuna bino mu ngeri bbiri. Ekisooka nti kubanga abantu bano be bakwata ekibakwatisa kyekireetera gavumenti okukwata abantu kweraliikirira nti abantu bandigisitukiramu, nti oba oli awo bapanga kwekalakaasa, bapanga kukola ki, ensonga ereetera gavumenti okukwata abantu bano bonna ba drone. Eteekewo embeera ey'entiisa, abantu batye, buli omu asirikire waali. Kyekireese ezo zi drone okuddamu buto. Kati embeera eyo ey'entiisa gye bataddewo olwabweraliikirivu lwa ikonomi eno lw'ebyenfuna, nayo esobola kubanga erina ebigivuddemu. Be batulugunya, kubanga nze ekyantwala mu nsiko nze ng'omuntu, lwakuntulugunya. Nze nali sijja kubeera musirikale, nali sijja kugenda mu nsiko singa tebankwata, nga bankwatira wali kati ku Sheraton kati olwaleero ne bansibira mu conference center Nairo Mansion. Ne bantulugunya kumpi kunzita. Be nali nabo nga tebaddangamu kulabika n'olwaleero. Nze bwe nafuna omukisa n'enfuluma ne ngamba ti kati mbadde ngenda kufiira bwereere. Waakiri nfe nga nkola ki? Nga neerwanako.